Abazigu b'Ebijambiya balumbye amaka g'Abazungu ne babatematema saako n'okutuusa obuliisa manyi ku bakyala abasangiddwamu. Mugambye nti kuliko babiri abareepingiddwa Abazungu babiri naye abo benalabyeko abasatu omu nga bamuyingizaamu endowooza ye yabadde endova mu mbeera mbi nnyo. Bano tebakomye okwo wabula bakuulise n'ebintu omuli essimu, laputopu, ebyokwewunda by'abakyala ewamu n'ensimbi enkalu eziwerera ddala obukadde 26. Bino bibaddewo ssaawa 10 mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero erungujja zooni E era ng'abasirikale ba poliisi ab'ebyambalo awamu n'ab'engoye eza bulijjo bakedde kuyirirwa mu kifo kino era nga munda temukkiriziddwamu munnamawulire yenna. Omuduumizi wa poliisi mu Kampala Moses Kafeero atuuseeko mu kifo kino n'alambuzibwa ekikomera abazigu mwe baayise era nga kisangiddwa nga sseŋŋenge yasaliddwa wabula nga waliwo abakwatiddwa okuyambako poliisi mu kunoonyereza. Ekikomerwa kino kisulwamu Abazungu abawerera ddala 14 nga bonna bakyala enzaalwa za budaaki. Abasatu ku bo be baatuusiddwako obuzibu ng'ababbi basookedde ku bakuumi 2 ne babatematema nga kw'ogasse n'okubafumita ebiso era nga bano baatwaliddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Abatuuze b'ekitundu batunnyonnyodde engeri gye baawuliddemu abazigu bano era Abazungu baawulidde abakuumi balaajana kwe kufuluma okulaba ogubadde nabo kwe kubayingira ne babatuusaako obulabe. Yasinze okulumizibwa yabadde wa omusirikale. Balirwana b'abantu bano bagamba baawulidde ekiro nga abakuumi balaajana era kwe kufuluma okulaba ogubadde nga bagamba omuwendo gw'abazigu badde bawerera ddala 8 nga we bannyonnyola. Abadde beyalabye mu ddirisa nga balinga nga 5 naye bano baŋŋambye babadde nga 8 abazze okukola omino okutuusa obuzibu ku Bazungu. Ssentebe w'ekitundu kino Lwanga David agamba nti obumenyi bw'amateeka bususse mu kitundu kyabwe olw'abavubuka abataagala kukola saako ne bannyini mayumba abataagala bbanjulira bapangisa baabwe. Era omupangisa wabazzeemu oli ayinza okuleeta omupangisa we n'amuteekamu nini atamwanjula ne kwerusi mumulaba amala olumu kufuna bisi obaganyi musasula ssente nga kati incidenti eguddewo. Basabye omuduumizi wa poliisi mu ggwanga Martin Okoth Ochola okubazimbira poliisi mu kitundu kyabwe kuba ezitwalawo ziri wala nnyo. Wabula emabega wiiki eri ewedde ekikomera kino ekitunudde wano mu Bazungu bayingira ne babasiba emiguwa ne babaka. Omukulu wa poliisi ne pulezidenti yenyi pulezidenti Museveni ne mukwatagane ne DPC waffe mwami Kyeyune owodi Kampala kuba ekitundu akirambudde akirabye naye tusabayo ka police post katubeere wano mu zone ababbi bayitiridde. Mu kwogerako n'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirwano Fred Enanga ku ssimu akakasizza obulumbaganyi buno era n'ategeeza nti waliwo omu akwatiddwa ateeberezebwa okuba nga yeenyigidde mu bulumbaganyi buno. Ono alambuludde ku bintu ebimu ebyabbiddwa era n'abo abaatuusiddwako obuzibu wabula n'asambajja ebigambibwa nti waliwo abaatuusiddwako gwabuliisa manyi. Ababbi babbye ssente eziwerako obukadde 26 ne babba laptops 8 ne babba mobile phones esimu 9 ne jewelry nga necklace, earrings, ebintu ng'ebyo. Ripooti yange gye nina teyogerako okuteesobezebwako. Nze Kiza Peter, KSTV, Agaleero.